Ssaabadinkoni we Nateete Ven kanoni bike Buwembo nga yakulembeddemu okusaba okw'okwebaza n'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekkanisa ya St James Kavumba Church of Uganda mu Wakiso. Agambye nti omuntu yenna Mukama bw'amuwa omukisa asaanidde okugukozesa okumuweereza asobole okumukozesa eby'amaanyi ebirala. Nsaba abantu abalina omwoyo omulungi era mmanyi nga mulina omwoyo mulungi muyimirwamu n'abantu abali mu kuzimba yeekaalu kubanga ekkanisa ennungi, ekkanisa erabika obulungi, eweesa Katonda ekitiibwa, abantu bajijjamu Katonda ayogera gye bali. Ensimbi obukadde 85 zezisondeddwa ne yeebaza abakulisaayo olw'okwenyigira mu kuzimba ekkanisa y'ebyafaayo mu kyasa kino. Bakoledde bamu ne bawaayo okwagala, ne bawaayo ebiseera, ne bawaayo ensimbi ne balina ne bayinza okuzimba omulimu guno ogwesa Katonda ekitiibwa. Omukubirizza Moses Matovu agambye nti omulimu gwetaaga obumbi 2.5 ng'ekkanisa yakutuuza abantu abasukka mu 1,000. Kuliko chapel 2 ekkanisa entono nga omukolo bwe gutaba munene tuyinza n'okusabira awatono ko tulinako chapel 2. Tulinako offices ez'omusumba n'abaweereza abalala. Omulimu guno twagubalirira obumbi 2 nga tumaze ekkanisa eno. Mu myezi 16 tusobodde okufuna obukadde 386 n'obugwamu. Yesa abakulisi wa ddinale y'Entebbe Philip Munduni eyavuganya ku kifo ky'omubaka w'Amakindye Ssaabagabo asiimye abantu abaamulonda wewaawo nga teyasobola kuyitamu. Kyembasaba nti omulundi oguddako tuli mwagambanga nti abamu bagambanga nti nalwawo naye ku luno ntandikiddewo. Abadde ku Eklezia ya St Niwa Mawaggali Kavumba mu misa ey'okwebaza Katonda olwa Thabisa Ninsima okumalako emisomo gye n'okusonda ensimbi ez'okuzimba Eklezia eno. Father Joseph Kanamala asabye abakristo okwesiga Katonda mu buli kimu. Mukama nga akoledde eby'amaanyi bwe kiba teekagateekamu kajanjajanjawaza kubanga ekkula ly'oba otuuseeko abalala banaamanya nti Omukama yabikukoledde nabo bajja kudda eri Katonda. Ssaabakristo Munduni awadde ensawo za siminti okuyambako ku mulimu guno n'asuubiza obutabalekerera. Nabagamba ne bwe mba nga mpiseemu ne mbasiyiseemu nti obuweereza bwange bujja kugenda mu maaso. Obuweereza mbulina Ssaabakristo w'Entebbe eddinale. Emirimu njirina nkola mu kitongole kya Mitchell Court. N'abakristo mu kisomesa ky'e Kasanje mu kibuga ky'e Masaka bafunye akamwenyumwenyu Sara Kiyimbe yali yeesimbye okukiikirira ekitundu kya Nnyendo Mukungwe ku kadiyeni alemo bw'atuukiriza obweyamo yakola n'abawa ensimbi okufuna obwannannyini ku ttaka n'okubagulira alutaali n'ebifaananyi ebigenda mu Eklezia. Ettu lino likwasiddwa bwanamukulu w'ekigo ky'ekirowooza Reverend Father Lusembo Vincent Fredio ng'asiimye Sara Kiyimbe okubadduukirira. Ettaffaali eyo Mama Provadi nga bwe tumuyita ate nze nga nange nafuna omukisa nti yandera. Kiyimba asabye bannamasaka okukolera awamu. Njagala mubeere omuntu obukulembeze buva eri Katonda kuba mukisa. Ate Ssaabadinkoni we Gayaza Reverend Herbert Kabanda yawe asabye abakuumaddembe okukomya ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu byagambye nti bikyayisa gavumenti. N'olwekyo olunaku lwaleero nga tujjukira Pawulo yali omusajja eyayiganya abantu n'abatta n'abamu abatutta mu ggwanga lino tubasabire bakyusibwe olunaku lwaleero. Bino abyogeredde mu kusaba kw'olunaku lw'abaagalana ku kkanisa ya St Mary's Mangadalena e Namavundu era nga bajaguliza n'olunaku lw'abaami abafumbo abeegatta mu CMF. Akubirizza abaami okufaayo ennyo eri amaka gaabwe. Abaami abakulisitaayo tubakubiriza okuyimirirawo mu nsonga nnyingi nnyo ez'obulamu bwaffe.